Omulungi atulaba nkwaniza nnyo mu kaseera kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Enkuba etandise okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu, era eyo etonnye olw'eggulo lwa leero. Tujja gikutuusaako mu alipoota yaffe ey'olunaku lw'enkya. Enkya ku makya tusuubira ebitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale okubeerayo n'oluwandaggirize, so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira akasana okkeera okwaka. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka, era olw'eggulo tusuubira enkuba okutonnya mu kitundu ekyo eky'ejjinja awamu n'ebitundu by'eggwanga ebiri mu bugwanjuba. Olwo ebitundu ebyo ebisigaddewo tusuubira omusana okwaka. Lyo ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 33 mu kitundu ekyo eky'ekitugumu. Mu Kampala n'Emirala tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 28, so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu Doha ne Johannesburg tusuubirayo enkuba okutonnya, so nga ate yo mu Juba akasana kajja kwememulira ddala nga n'ebbugumu lijja kutuuka ku degrees 38. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde. Nze Lubega Micheal.